ngenda kukulisa oba ngambe nti bweza omukulu Dax Cartel ne Momo 19 bazadde abana abalenzi abana abalongo bazadde abalongo oluvannyuma lw'emyaka kasita yava ku nywanto then gunzo ne zitandika okuba active luliza lizimulaba ng'omwana omuto kati saalongo abantu abalongo bazaala abalongo so bakoze kituufu amaanyi nnyo era so yaza bamuzaalidde so kati saalongo bamaze ebbanga ate talinayo yadde naye nga bagumye kuva nga omwana alimu eyo TV gye bateeka mu store bali bagiyita believe okuva nga oyo omwana ali ku believe bajja ekyabaawo kyekino ekyazze kati yali mu store mama bulijjo yeetegereza so bambi bweza bwa mukasa Dax Cartel nze nakusuubiza nyakulaalasa buli kidaakutuukako ate mullo so bambi ngenda mugamba akulike cause babadde ani Ray Piri agenda okufulumya obuziga olwedde yali amanyi mwekali so yagenze mu scan n'alaba nti omwana kituufu mwali era n'oluto lwatandise okuzimba wabindeeba yatugamba omukulu oli alabika alina mulwadde wa diabetes that's according to interview gye yakola kati kisoboka ndooza sukali yakkakanyemukko saluti neyogira omwana nayingira ali bweru kati bakikola bati bluetooth oba ali nendoza baali musinikira ku WhatsApp wabindeeba ate anibba kandi embuza agenda ani leipi WhatsApp teriiwo video calls ndabona omwana Dax Cartel tukutumiddeko nnyo munaye congratulations kyakabi nnyo ebbangero lyo Dax Cartel bamwita Dax Cartel sibe kiri lwaki abantu abalwawo okuzaala bateruzaala abalongo okugeza SB4 sebo mpangu siwa abalongo SB4 yalwawo okuzaala nnyo wali ogambi talinayo mwana mulala SB4 nteira bamala emyaka 8 musanvu ne bayoka bafuna omwana ne bafuna abalongo kuba SB4 ng'akyali mutanama nagenda ku Delta ng'akyali DJ wa Comrade yafunira nteira okitegeera ebbanga eryo lyonna badde batonda mwana Kagere Bugalo bagenze okumaliza bali mbana 2 mu myaka 8 ne Dax Cartel nali mu myaka gye sikyagimu okitegeera kitegeeza David Kombo boyagala abalongo nawe olina kulwawo oba gwe oba oli olina kulwawo myaka 8 ne muganziro noliokofuna abalongo Dax Cartel webale kuzaala obonye kubanga sibimanyi nze abantu babe bantegeera abantu babe babitegeera ebintu ebyo temubikuliriza nnyo wemampabye ababategedde babitegedde agwafuna akamu abantu bajja kulaba nafuna bumeka saagala muntu ali eyo mawasinga ayogera ekigambo ekya mu Luganda mu musekerere mawasi muzungu muna Afrika bakutabula begezibwaza nnyo oli nayo oluzungu nga muganda n'oseka nga si mu Jamaica oli ng'abafaanana mawasi muzungu kikyayogedde oli age simanyi Dax Cartel oli n'agamba oli mawasi muzungu ateekeddwa kukola asobi mu Luganda timutwegezezaako nnyo kusoma naate nga muwoza masowaani kakati Faluku obusungu abantu olumu bungiko naye nze mwami Mawa bw'aba ayogedde ekigambo ekimu mu bukyamu nnyinza obutamunenya kubanga olaba akyamya Luganda naye ate oluzungu kakati kyekyo ebuntu okukyama kya buntu n'okwetereza kya buntu kakati erinnya eryo simanyi Dax biki Dax Cartel kati olaba nange mwise dance oba oli kakati Dax Cartel bw'aba erinnya alikyamizaamu ogwo si musango kuba nalyo zibu lwaki bituma ebitasoboka bangambye wayi Range Rover yali eya gundi ate eri wa fiki Range Rover eya mukwano gwa yaba nina ekyerunyiza Range Rover gitegedde nenamba emyufu yena bimfu agizira omwana wafiriza omuto
Wafiriza omuto munywanyi totunula eri wafiriza omuto wali ojja muntu alatwalako David ko munaye David ko munaye na nina motoka oba yagala moto ojja gufuna kweguli enove ya mukyala bamuyita mukyala oyo nno yali yesimyewo ekibuga eyo bamuyita Grace oyo abeera London emmotoka eyo yagiwaako ku ono omusajja ono abadde acyankalanye nnyo ennaku zino abadde yagimu wakati ennaku zino erimu muyimbi mulala mukazi atambulira nnyo mubayimbi abayimbi mikwano gye talina nnyo tabu abayimbi bannabitone aba mikwano gye baddebiko omwavu ndaba atera okubakubirako mikwano gye so talina nnyo buzibu omukyalo oyo bamuyita Grace era Alien Skin amulaba yayaniriza Alien Skin nga yagenda e London yali mu kiteeteeyi kimyufu ati omukyalo oyo bambi alina ekisa kingi agenda n'agamba naye kideviko omukino kirayika tekirinayo kamotoka naga kankyazikeyo wiiki abazira ne bazira ngano we yazira naye nga mukyala talina Dankani asobera Dankani ebintu ebyo naye yali alinda wishiye yagifunye wadde nga yaganye omuntu alake Masaka twali tugenda oziika ate wishi n'agireka neŋŋamba ati Dankani onkoze eki kino naŋŋamba taagala kuddugaza motoka yange naye zikasaana annanolera abantu bange n'abatwala wali ebulinda ajja kuba nkoledde byonna emmotoka eyo yaaniyo emmotoka enamba emyufu emmotoka eyo ya mukyalo oyo Grace naye enjawulo gyalina omukyalo oyo bambi ayambayamba nnyo mugera amazima kyemwagala gendiko si yali yesimbye ekibuga yayamba Alien ng'akyali bubi nagimuwamu ati kati ajja kunyonyola wamala yalina moto Alien yalina motoka yefaanana eyo kubya emotoka ama yali bubi kubya emotoka yali bubi eri Range Rover ssebo gye yamuwa kakati ne Fiki Gaza ali mu mbeera mbi yamukuttemu yamuwadde ku motoka bwatyo bw'ayamba Fiki Gaza ayina motoka 2 yes ayina yenkana eyo era Alien Skin bwebagimuwa zonna yaziwummuza n'avuga eyo okitegeera nakati Fiki Gaza webagimuwadde omanyi ngenda kukubuulira oyinza okuba azibawa ku ki muyambi oyo Grace ayina Grace Foundation kitegeeza ayamba abantu bangi eririddawo ganda ogikeberwa yaba yoteriiko eno yaki omukyala Grace emmotoka eno kyekyokulwanyisa ki atya kakati asanga Madam Grace obulamu bwe butambulira mu bantu abamanyikiddwa era nze nange mubaza kuba mubaza mukati yatuwagira ku anniversary naye emmotoka eno agiwa omuntu nga ye alina ebiruubirirwa bye ezo okumukubira kampeni yajja mu maaso 2026 oba okumubeera ku mutaano abeere nga ebintu wagwani okitegeera bulungi ate maama wange alabika ndowooza musiraamu asuba nnyo Kurani omanye gamba tufune nga obuto obunasoboka okusaala bagira otere ey'okumakya tosobola kumusanga ng'emmotoka agiwadde kati agiwe mawa ate mawa akaaba omugongo oli akaaba mutwe ate ng'omala mukwano gwe nnyo nze omukyala ndina mutabani we yangamba wali mutano wamutadde yangamba oli mutabani we yabula jjano ategera kumeka sure nti ancheza nenda jimpandika ku bigere lwaki tagindekera kitegedde bulungi nja kuyiriba wabanga kati kisooka kya byonna kajjukira yava ewa Alien nga bafunyemu obutakwatagana ewa Alien nga bafunye obutakwatagana nga Alien ebbanga litaddewo takyasaala nga n'abalala bayiyewo bangi Alien yava ebweru abantu bayiyewo omugongo baali bangi ne bazireeta emmotoka kakati yagenza okulanga ono Gaza ate akuba oli kati Gaza n'agwa mu ngato za Alien kati ne Gaza naye waluno omwana n'adayimba ne gundi naye yazze kati yali ayimba ne oba Gaza ola yakayimba nakali mu ghetto
Bugundi Spider MC Spider naye yakubya akayimba sawa nagenda kunyola mulengiro ve kadi eringa byapa byabakatuliki babungereza labayo sokolindeko olaba emotoka eyo ono omugundi sigwe gusoso jimuwa need fake Gaza fake Gaza omwaka oguwedde we yatandika ddala okuba alien bagimuwa n'amala nayo weeks zali 2 ngeri mu kikomere ewuwe era nga bamukola ku interview atuula waggulu ndowooza nga wajatulako waggulu n'akolerako ne yeetololamu awo kati ndowooza mu maaso awo ebintu tebigiraagiramu ndowooza namugaddayoko mu gym kati yakomyewo buto enekomyewo buto emotoka yemu olowooza ki ngono bwagambye ebintu by'obuyisa musimanyi nnyo naye agambye alina gundi gye basomeyo okumakya busiramu buga bufune nga kanakulokusa okusaala kyobola ngame wali bamugaddayoko mu gym alina linnya ate sirina linnya naye kyokubiriza ensi gye ndiringira abamanyi bamanyi sidiringira yeeyo ebyallo okubuulira kati mnanze muyimbi ate zolisi wagundi naye nga figaza emotoka kamili gye yamuwayo yagudde ku accident Mark 2 yaguddeko kiro kya Friday kyakesiza Friday yaguddeko ekyo kiro ate abadde bagimuwadde mabegako era ne luli bagimuwa ne bisobamu ne bagitwala kati bagimuddiza gamba kalimbe mu Faruku abantu abayina bagaba abantu abayina bagaba oba basobola okuyamba katolaba mukyala guleso oyo yawa alien emotoka era ekyagimusisa uliriza ekyamugissako emotoka alien yajonona yagitta ate nga nogikanika ate nga Grace yali nogikanika ate alien avuge era bamugikanika nagamba kesigalenge pati Grace wekiboga alien wawa mama wa alien wekiboga era uliriza era nze olaba awali famu ya Grace omanyi nawe we wali nanye nyina wa alien awe nyine uliriza kakati mukyala Grace oyo muyambi ng'omuntu kati kankubuuze uliriza mu bantu betwalina ku Mbozi mukati ab'amaanyi abava ebweru London baliwo abaliko North London Betsu East London Grace kakati Grace oyo ayambye omukyala omwami oyo fiki Gaza ng'omuyimbi atandika kubanga awagira nnyo abayimbi sigwasokeddeko ayambye bangi naye akwekata ekisumbuwa abantu uliriza nkugambe kati nkuwadde boolabyeko nkugambe alien omu okiwulira fiki babiri abakazi bote bayimba okitegeera omuntu addemba okuyamba gwayagala bakazi bwekapote baliwo nabo balina ababayamba kyogamba yana ayamba nsi yonna ayambyeko basobodde sakozi kiwulira manyi namba emu nkuwonna ekitiibwa nze bintu byogera ebiseera ebisinga n'ekiro kibanga kiganye tokikaka omanyi osobola okufoosinga embuzi ogitwala ku ttale osa gifoosinga kulya akiganye ku ggwe akyeŋŋambi kino kiba kiganye tokifoosinga kubanga ekibanja naye mwenyini yesekera sinaseka gundi yesekere nseka just kunyumirwa kubanga nze sakozi manyi omuntu bw'okwata engato n'ogimpa mama nyo bogimpeeredde ddala omanyi lwaki ngambye nti nze ono omukyala madamu Grace motoka kyakulwanyisa kye yagijje wa alien kuba nze manyi nti omuntu oba omuwadde kuba ogimuweeredde ddala oba efudde waddemu gikola ki ng'olaba akamyoni bamuwa emmotoka nze wendowooza naye wawadde ankali emmotoka n'omala n'ogimugjawo nga muganya okukwatagana n'omala n'ogiwaate mwami mawa nze ndowooza nze nga otambuza mmotoka yo ate waliwo kiri gundi kyabuuziza abadde sakozi n'agamba nti naye kati bano abaana ba Grace Kani nabo abali mu buzibu
be batalina na lwaki tagiwa ku bakazi otegedde kakati awe tubadde tukola ki tuli ate n'ekirala mawa naye yennyini yeekubye omupiira ajasifayinza ensonga z'abana bonna ze boogera bamugambye mbu lwaki tagiwa ku bakazi ba Grace Can ko nambeemo mbu nabo bakitonsa babawe kitegeeza Grace agiwa akola ki kitonsa yali sponsor wa Grace Can kitegeeza sponsor oyo alina okukola ki kakati Grace asponsorize Fiki Gaza alien yamuvuddeko omuntu waddembe okukyuka omanyi obwedda naganye emboozi eno nga ndaba abantu baligiyekubiramu tteki Faluku ngenda kugambayo ekintu kimu nti byonna bye twogera tubyogere n'emmotoka yennyini yeeyogerera okitegeera nti emmotoka essaawa zino ekintu kye bayita okuwa okimanyi Faluku ye muntu okuva eri nagamba emmotoka ngikoze eki ngikuwadde olya ate ffe tulina wano mukwano gwaffe enkwano ye babweti bwava mu bidongo ayita $3 nazikwasa muwala webale nnyo nazikwasa omuwala mulya natumaatumayo mpola mumpereyo 5 mumpereyo 2 okitegeera bwamaliza nabanga asigadde $1 ngameka nagamba mpa ku ssente ezo nakwako emitwalo emeka kati omukazi yaziterese agamba n'omusajja simuvaako ezo bamala zitwala ng'agende waka nga naye nazikola ki agenda mazimaliza okusamba omupiira taddamu kuteresa ki bwafuna gwayagala obula kyemugamba bwafuna alina bya booking amugamba zintere kaduuka wekati kati ne Grace n'emmotoka eringa ssente za kyali waffe oli nfuna kyemugamba Grace nze mwagala nnyo kale ayamba era mukwano gwange era ni mwali sawazi naye ekintu ky'emmotoka nze omuntu gwe mmanyi Range Rover base we kiri gulamu obumotoka obutono obugabira abaana abo Faluku oli akakwata bukwasa akakuwe webale forever naye kati afuuse nga Lwasa nti Lwasa akuwa Mark X olya bwakuwa Mark X ng'agisasulako $10,000 kitegeeza eri mu kibando bagipangisa bw'omunyiiza n'omunyiiza nga babali ennaku nazikoze eki nga baginona kati okwo tekuba kuwadde kuba kuyamba okitegeera kuba kulabisa nti gwano omanyi kyekibanga bwona okuwana omukazi n'akutimba ku TikTok n'akutimba ku profile picture akulabise nti nze nkola ki nze nkulina oluvannyuma ennyo ogenda okuba abataddeko Faluku Sakozi okitegeera kati kiba kibayita kulabisa sazo nkitwogerako gwesayinza oga nti banjogerako neffe tetukwogerako muki mu bubi gweyagala tukole ki gweyagala tukwogereko okusi kuyamba Faluku bw'osanga omuntu alina kati muŋŋambye Fiki Gaza alina kawundo si bamuŋŋambye kati alina kanuwa new model kitegeeza alina emmotoka kati wemuwadde eno yaki oba Grace talina kikomera mugenda mu motoka ono yatera beerayo ekikomera kigendamu emmotoka kigendamu kati mucyo kiri bwe kiti nti Faluku Grace tagaba mmotoka awo baana abo kwekubisaako bifaananyi sina kindi na seketa wansi w'ekkundi nagguka seketa siwa seketa abawa seketa okitegeera kubanga Faluku omuntu Range Rover esogula obumotoka bwange obuwera kati bukwate abano omuwulikali okole ki nga ne Fiki Gaza kati Fiki Gaza ajaniriza lwakuba nti alina embeera nyinani naliyeni kati abalaga nti nze njikola ki naye njagala otunula ennyo weebuuze nti gwe agenda okwesimbawo kifaananyi kikyoleka kugulawo kitegeeza Grace ye wakadi ki talina bagera mu ya nupu wasabira nupu teyagifuna okitegeera n'atagala manyi Faluku byonna tubikola nolina okukola ekyenkya nti omwagizi wagenda okuwagira bakulembera ebintu byetukolamu agamba tuli kuki
okitegera so njagala wetu atulidde Denovo waffe tufune ekyokunywerako oba ngeri gyalina foundation ate n'ekirala daga nkyagambye ono mwana yagiwa siyali ewa gundi ewa aliani kitegeeza yabange ewa aliani ng'ate bwe yetegereza n'ono kirabika okitegedde kubanga abo bali ku mbiranye bombi naye ate singa bakola ekintu singa gwagiwa mugamba naye kati omanyi kyokola gwe genda ogifuuyire edde kukala enjeru kati bwagiwa omulala nga kati gwe gize ku myufu nze ndowooza agirekayo kukala nze ngamba kala akyuse agambe kati nambemu anaaba agiina giteeke ku myufu weva ewaddanga n'agitwala yagiteeke kuki ku njeru naye nga kibi nnyo okuba ewa aliyeni ng'ate weetegereza aliyeni yali ewa aliyeni ng'ate bwe yeetegereza n'omulala kirina buzibu omukyalo ono Grace Foundation olina ekibuzo wambuuliza nti yakola ki omanyi omukyalo oyo mufumbo okimanyi oba tokimanyi mukyala mufumbo kati Grace Foundation azimbye eddwaliro ekiboga bawe bamwita mwami yani azimbye eddwaliro ekiboga azimbye eddwaliro ekiboga kasooka malirize lwaki oyagala njogere Grace Foundation byekola sibyogera mbireke njogere bye mwagala owulira Grace Foundation azimbye eddwaliro ekiboga eno programu etuba tugikola baaba ekiboga wuliriza bwetuba tugikola omanyi baba bakubaganya ebirowoozo baba bakubaganya ebirowoozo point of operation bagireeta ate noono olina asobola okuddamu kubanga erinnya lyangu nnyo ate okuteesa okusinga gamba nti mwami gundi erinnya terimala budde agambe nti Grace mufumbo mwami weye gundi nze mmanyi ekintu kimu wuliriza nze sirenyera ggwe nze nyonyera bali wali abantu abana abatuwuliriza kuba kati nkizudde wano wuliriza nkizudde wano entegeera y'abamu olugwebeera bwete sibyakuyomba bino byakuteesa sibyakuyomba si mbozi za ku kyoto kati njagala wuliriza omanyi emboozi z'oku kyoto zaawukana n'okuteesa mu kuteesa nze ŋŋambye Grace nyinza okuba simanyi linnya lya bbawe naye nkimanyi nti mufumbo okiwulira erandani Grace mufumbo okiwulira mufumbo ali mu bufumbo Grace alina eddwaliro lyazimba kati ekiboga linaatera okuggwa lyakuyamba abantu bwereere okiwulira eyo Grace Foundation kakati wazimba eddwaliro lyokuyamba abantu obwereere agana kuba mwana ku mmotoka kuvugamu ate okuvugamu webale nnyo sakozi okiwulira webale nnyo kakati mwami namba emu byonna byayogedde bituufu laka ku nkomerero ayogedde ekituufu nti awo omwami okukola ki ŋambye omwana okuvugamu okuvugamu kakati nabemu kyetubaddeko kibayita okuwa kyekino olaba omukyala wamafina nga yakwatanya emmotoka naga nti omuwanguzi w'engule njikuwa tinamwerako ne kaadi kibayita okugaba kibula tulagambye nti madamu Grace tewali yakiwakanyizza talina bayamba bakiwakanyiza naye tugambye eno emmotoka agikozesa ng'ekyokulwanyisa kye kubanga tagigaba ate yagiwaani yagiwaani kitegedde bulungi wabula avaayo mu mbeera yaffe n'asooloba bw'ati agimuwa n'avugamu naye tugamba okugaba ng'olaba nti mamafiina awagundi ettaka n'akwata miliyoni 10 n'aziwa gundi kati essaawa yayo Mugema mulwadde tosa madamu Grace mumuruka yegire mutambuzaamu lwaki okugabira miya kyowulira ku mutima ne gwe yagadde kiwa lwaki gwe yagala ate gwe yagala bawe anti Mugema mbu ali mu bwe kati naye omulala amuyambe ye yasobola kuyamba oli nambe mwalalika tamanyi makulu ga programu eno twagiteekawo okutula mu nsonga n'okubaako bye twogera olwekitegedde bye tuba tulabye nti kino kyandibadde bwe kiti naye ndowooza atuulako nga tamanyi kyetwogezaako okwogera n'oli kyagazaako okwogera nti naye okusinza ku nsonga ya Grace ongeri gyali nti ayamba azimba amalwaliro ebyo teri abiwakanya naye tulina mwami Mugema ali bubi oba kitegedde mwami Mugema mwana ye muyimbi neweziba sente za ddwaliro oba zakitugamba nti ezo Museveni zatadde wano yandizitadde wano oba kitegedde kyetugezaako okola ki okwogera so ne tugamba nti Grace
tayamba talina bayamba nosoga nti amufojo kuyamba Mugema I mean ono gundi alina ne motoka ennya lwaki toyamba mwami Mugema atayina nga tukubaganya biki birowoozo so mwami gundi njala ategereza Grace je bujja kinzo butamukolera naye abantu ng'abannambemu ababeerawo n'akeera enkyala agamba nti Swakibu n'afiira ku Swakibu ate kirungi nti abalabi be era ayogera nnyo nti abalabi batera okimanya ne bamanya nti gundi ono naalabika ananaagidde bwano kambe nze nga nnawe nanaagidde era bamanya nti amawaleero ne wakoze eki watomedde naye nga Grace layini gye tumuteekamu ye ntuufu kubanga bano abaana n'oluusi baagiwa nabayaaye bajja tuka ekiseera bamwabye nga gundi ono agenda ng'oli akulwanako buli kaseera awoza kantereze naye nga bajja tuka abaana abo bakole ki bamwabye Faluko mayinza emikwano gye neetaaga sawa mikwano ginga gya nambeemu omanyi lwaki nga tegingamba kituufu wabula bambikire olw'okuba mugaati kiba kibi nnyo oyo omukyala agenda kwesimbawo ekiboga mpulira sawa zino addidde abantu abalina embiranyi bameka abadde ono ate abayaaye abadde ono kati addusaze wani okitegeera ebyo byonna amawulire gakola ki owulira muganda wange bwetumaliriza ekintu kyawe kiri bwe kiti wekiwa sawa zino bwe besanga ne beekuba bagamba balwanidde Grace Grace wa myaka emeka yigu sijja gigenda nnyo kuba simanyi naakamulaba akola bulungi okitegeera naye kati owulira Faluko nti waliwo ekintu ky'owoonoonya nti olaba bano abaana baali nabo bayaaye omwana so okunyiiga nagaye oli amuwadde emmotoka nti gyali ampadde nti ye kankole kino pawundi wana emboozi zaabwe babeekwana ez'ekyama ovuna kyangamba tumutwale nga maama w'abaana bano tawali kirala Faluku nze ekyama masijja kiteekawo andi bamutwala nga mwami andi wulira nze nina kyeŋŋamba Faluku nti tuleme okusiikiriza akazigo bwe tuba twagala Grace ekituufu Grace kyali waffe kino kyakola ali mu kwokya ayokya nti omuntu gwogenda okukulembera constituency Fiki Gaza singa ga mutana abaana alien nibagamba kibalwanya yoli omukazi yegenda okwesimbayo ekibuga owulira golowooza ekifaananyi ku gwawundi oba otadde ekifaananyi kwejjukira mawulire tegasirika ffe tusobola osirika namwe tegakola ki owulira omanyi waliwo ebintu byeboogendamu nga ofuuse kyakulabirako nze bantunulira abantu bonna abeesimbyewo Faluku kyakulabirako otula wansi noga nti gundi ono ABC era bw'osanga omuntu yenna ng'alina ekibi emabega ekimutambulirako akalulu kamumenya nnyo aba n'ebyokunyonyola bingi okyegera kanze kyambadde nsaba ku Grace nga kyali waffe bw'aba ayagala kuwa bantu bano mmotoka afune emmotoka endeeta Range Rover kuba Range Rover tugirabye nnyo okitegeera tugirabye nnyo kubanga tekyuka ebeera ku namba egi myufu kansa ngambi agiwako ne kuwalukaga kansa bangambye angambi akajiwa abayimbi bameka naye mubonna abataano temuli muwala n'ogu ate wojjeko n'ekyo tulowooleze Grace ono wali mu kalulu wakolaki wagenda ti abantu abasinga ensobi ze bakola ate ne bazibikirira opponents ze babikirira nze jjo nafunye essimu ng'eva mu America naye nga ekintu kyebagezaako okuŋŋamba ng'olaba mu butuufu balumirirwa oba kitegedde balumirirwa Emboozi Mukati nabagamba naye wano mwandikoze Grace kyaliko kiyinza okutuuka ekiseera ne kimufuukira ekizibu kuba bano abaana bonna ndaba bagaaya bajja kumala okugaaya abaana abo mbalaba nga bagaaya naye bazibu nnyo so Grace tuba tetugamba nti oba Grace tumupiininga oba tetumwagala naye ekintu kino gye kigwera kiyinza okuggwera awazibu Faluko Grace agenda kwesimbawo
Grace ngambe mufumbo Grace wa kitiibwa Grace alina foundation ebintu bino byalimu nga gwe mukwano gwe bimutwala wa Grace okujjako nga mwanyigiddeko ndowooza kugamba nti alien bamuggyeko mmotoka ne bagiwa Fiki Gaza naye bwe kibanga tutangaziddwa nti ne Walukaga yagivugako era baleeta emboozi wano nga tujogera nti alien yafunye emmotoka okuva wa Grace abantu bajja kugiraba babuuze nga bali baali bagivuga alien we yagifuna nga twagamba Bugambi asaanidde akole ki amuyambe kuba program twagikolako eyo okiwulira program twakolako nti yafunye twagikolako abantu bajja giraba kakati bajja kwebuuza lwaki kati tugamba nti ate kati tasaanidde gigabira Fiki kati nze nafuna chance nategera madamu Grace n'emboozi Mukati nakubaawo ekyo ky'omukisa omulungi kubanza linkola ne jujja ku Majestic Plaza era omukazi oyo kale ebyo tusoke tubiveeko tugwe ku kino ekipya ekiriko essaawa ya leero omwana Fiki Gaza akola buli ekyetaagisa okola nti afuna erinnya alina skin lyayina okitegedde bulungi kakati ponti y'eddaaka gy'adde aleeta nti ono omwana asobola okuta ekifaananyi kyonna okuyisaawo ebyo kubanga alina skin ayinza obata kyali muleve eyo kubanga alina skin essaawa ya leero ye we yatuuka ye weyali ayagala yatuukawo dda kyokka ono omwana ayagala okukakasa kyomwana endala ezaawo zonna Gaza yasinga okulumba alina skin abeera ku ki kaka ekitugezaako okulaga mwami nnamba emu nti omukyalo 226 akomawo agenda kwesimbawo ewaabwe omukyalo ono ayina foundation gyazimbe ayina eddwaliro lyazimbe ewaabwe omukyalo ono ayamba abantu abaana abatalina mwasirizi kino kyali ku Fiki Gaza kino kimugattako ye point gye tuliko ayina kyamugattako ye point kituliko ekyo tetuli musimanyi oba twali amuwalana gumo nyini ekyo mukisa mungi ogambye nti bamulya Emboozi Mukati kati atefa ngaba mwagala ennyo twabona Emboozi Mukati nakola ki kubaze nyizo bana bali kulasireza madamu Grace ne Emboozi Mukati tunakuloza tuberi baawo yabeeranga mu Igos ukitegedde bulungi yali mu Igos atambudde mu nze yali mu Igos nga mukwano gwaffe na wano we twali tupangisa nga Igos new Igos yatuwe nyumba yo nga kwe tusula ng'abaana baffe kwe bakola ki kwe basula nga tugipangisa nga kwe tugobala ki kati omuntu bw'ajja n'amukunnyonnyola ng'agamba nti yamumanyi nnyo nga yali ng'agamba nti yamulumirwa nnyo osinga ffe ng'era ayagala nnyo kakasa nga ffe wano omulimu gwaffe tulina okutula mu nsonga tugambe naye ensonga eno ekola etya kuba tuzze tukola ebintu bingi twogera bwa federation ogeraba nga kyetwogedde olwedde kikoze eki nga kyapenize kyetugezaako okwogera talina kyagattako okugjako okutuuka ekiseera ne banoonye entalo nambe mwalina kyabuuzizza nti twalinagamba lwaki kuli tetwayogera kubanga yali eri awo ku muntu ki lindako andi ffe gwe twali tumanyi oli akwogerera onuuna kwoli ffe twali tumanyi oyo ki omu ate bano tugambe nti bano babadde mu nkambi emu balina n'empalana zaabwe eziyinza okuttuka oba okitegedde so kyekyo tugezaawo kugamba nti tetupininga Grace niwabala tutunuulira ebinajja Faluku n'ekirala kiri bwe kiti eyinza okwebadde mu mikono nga bali gy'abantu bameka naye ffe ababiri betumanyi gwe nambemu olina ekifaananyi ky'omuntu omulala yenayinabanza bano ababiri ebifaananyi abaana Faluku bano ababiri ebifaananyi byabwe mbikola ki mbiina ne social media zonna zibikola ki ne bwe tusaba ssaawa zino okitegeera ebifaananyi bijja ompulira Faluku Grace ssaawa zino Fiki tagatta ku Grace just kino ekikozeseza obusungu lwaki yagijjayo wali nanti omanyi entanye bayakola ki enkwatagane bayakola ki abayinza okuba ebintu by'abantu okuba emikwano si byampaka sakozi mutuuka ne mukola ki sakozi tetuvuba namba emu bano bali babiri abakagivuga namba emu muwa amenya abana tumanye nti baweze 6 muwa amenya abana wabana ababiri bategedde kati atumenyere bali abana tumanye baweze 6 nze njagala nyo Faluku ba mukwano gwange bw'okola ensobi nga nti Faluku wano okoze ensobi okitegeera neme kujja nga nkugamba olw'okuba ompayo ebintu neme kujja nga nkugamba nti Faluku wano w'okoze kyekyo kigalo kola ki
kitegeeza oba okiwamba sikwagaliza kya maaso nti saawa zino gwesa abantu bali mu bayayi luli kale katugambe nga bamanya balukaga bali bakadongo kamu owulira tewalingawo nambira nnyo okitegeera naye wabano balinamu n'obukuku saawa yonna ne audio tubusuubira kwanza okwefuga Range Rover zo zisuse nawulidde ne Spice yafunye Range Rover yaguze nina watanzalina n'abatanzania yafuna Gravity bakajimu abeka wakolede concert. Spice yafunye Range Rover yaguze kati yagambye atya uli abere wa tumujja kadisi ani kapa kati yagambye atya ku Range Rover Spice Spice yalese Range Rover Vogue Range Rover Vogue bajita lunaku lwa mukaaga sawa 9 yagira ku carrier amabona abamanye bya sente ebyo mmeka milioni 3.6 yes bajita ku carrier ne baji parkinga na kwata ne kale akalready nakaina nagamba sikoze top up ndese Range Rover ndala kati nina Range Rover mukikomera 2 kaba kati navo nagamba abo bazijja mu bitundu byawe bya munda kati nga wobuuziza nti yetabirina anti bwayogera bwato bonna kuba oli naye mukyala bonna bakyala kitegeeza bonna babirina naye abikole ki yagambye akoze nnyo kimugwanira jukira yakafuna ya 22 bet $8 ejja dola gundi endorsement yes Waire kuba Waire yajimuwa media agency ya Waire oyo muna Kenya ya East African Bashment Crew yaga abatunuli abayimbi 12 ne balabanga omuntu alina abagiza bali Rio ku ground ddala kwa I did that interview myself nagamba yali Spice Diana ereje $8 ne jimuka mu V kati $8 ejja dola batulako ebisatu basigalanga mmeka tebiwera naye kati ndoza nagattako then naleeta kwe kuleeta ki Range Rover yes anti sakozi wabanga yafuna emiliyoni 2 mubaze mmeka 296 3.6 kitegeeza topingako emiliyoni 7 Spice Dara akolera ddala era Spice wobala abayimbi wano abakola mu Uganda wobala abayimbi bana abasooka mwali ate abakola sente nyingi kubanga Spice ayimbire miliyoni 10 okukka waggulu ne wansika kisinzira gejo bomufunyemu naye nga Spice sente azisabira ddala kati sawa ya leero expense ya Spice eringanga olanga kangambe ngola ya Alien kubanga Alien agenda kushona emotoka ezi Spice watu kanga bagenda kola epakera mu drone bonna mubagendera kyeshinjalo kyayina nti asobola okgenda nga nakola ennaku 7 nga munakula miliyoni 10 kale tubayinte emiliyoni 10 asobola okuspendako emiliyoni ameka nadda ne miliyoni 5 waka babanyige gibagabana ne manager we ekyo 7% yaabwe ekyokuli Spice ayinza okubanga yomu ku bakazi wano abasinga okubanga ndoza ayina obulangolango bwakola obwenjawulo Spice ayinza okubanga yomu ku basinga mu bayimbi wano begendereza ennyo kakati ejja Sakozi mbulamu bwensi muntu ayina kyakolerera nga wala bagamba Shiba yaguza amataka bagamba naye agayina agayina kakati Spice ayinza okubanga yeye ayagala mu motoka kitegedde bulungi nga yola mala okuzimba ennyumba yo banazimba ne ya mama we ye nga ayagala mu motoka ekyo toyinza munenya wazira ku kyomukyala kapakati yani kalokasita kapakati yagambye mbu batunda ki atunda byamunda organize yagambye byamunda simanyo ba organize bakiyegambye kakati kyona kiki katukisensule wabanga atunda mawoowolo nagatunze ebbanga agatakendeera Spice ayina amawoowolo mangi ndowooza wajja wasala waddawo ekirala wabanga akozesa mubiri gwe nga kyali ategeeza ekyo tekirina mutawaana kubanga noono kapa ayina ate Sakozi n'abasajja abagula abakazi bagula alabika bulungi obanga olabika nga jingiwu n'enviiri zo tuwali agenda kukugula
kati Spice ye waddembe okukozesa omubiri gwe nga wagwagala azinonga azalina muntu mulagwanyigiriza kubanga ate si kikyamu. Spice ye waddembe okugamba nti nja kufuna omusajja mu America, nja kufuna omusajja Sweden, nja kufuna omusajja egundi, wabula sakozi tekibaawo ekiriwo tetwagala nnyo kwolona linnya lya muntu kukyetaako bukakafu. Kapakati kati biki byayingizaawe kati kapakati kubanga nze ate kapakati mwewuunya yalinga abeerawo n'omuyimba Mutabani nago yalinga akwatira ensawo yimba neerabidde baera beera ku Salama Road awo Mukama namuyamba n'ategula akayimba naye kapakati olwategula akayimba nze ndola tessaawa ya leero yanifokasize nnyo ku music we kubanga Spice ono si muntu wa ntalo, si muntu wa ntalo. Ate Spice era ayinza okubanga y'omu ku bayimbi bakyasinze okuvuga nga bayamba abantu kubanga manager we Emboozi yo batandikawo okubanga omuyimbi waba akoze concert bayimba ne bamuwagirenga naye abayimbi alanga okukikuba oyo anoonya mawulire akola biki loje bambi agezaako okulaba nti buli kintu ekikolebwa nti agezaako okola nti azza mu bantu. Era manager loje akusaba Daudi Mugema ali bubi. Mugema tugenda mugendako Kale kapakati yafaaki Faluku abantu abalemereddwa baba n'ebyekwaso bingi. Abantu abalemereddwa be baluga, be batunza abantu ebintu, be babaguza amayembe, be babafuula abalogo. Ekiwulira be babafuula abalogo. Kakati ebiseera ebisinga obungi Kapakati ne Spice bonna bayimbi okikiriza oba tokikiriza ate ne musaizi balinga abenkana oba ne Kapakati ayinza okuba mukulu kimuswazaamu okubanga tasobola kwegulira motoka etegerekeka nga Spice agula Range Rover yakubiri kuba tayineemu. Kapakati avuga ki simanyi oba avuga bino katugezeeko muvubuka ayinza okuba avuga muvubuka agonjuse ulira atambulira na ku boda kakati olwokuba nti muyimbi ne munne muyimbi so olaba Spice y'omu ku bayimbi bano balina management ennungi. Manager loja y'omu ku muntu akola omuyimbi n'amugyamu kyalina okumufuna okitegeera kakati ebiseera ebisinga obungi kati Kapakati alaba nga mukulu ku Spice kati mukulu wa Spice kati ate n'alaba nga Spice Range Rover agula yakubiri yali kawuba avuga uba bw'obusungu obwo n'atandika n'omukonjera naye weebuuze abamuyitako bagende banene Spice ebitundu by'ekyama oba eby'omunda ye tabiina lwaki tabakwatirirawo nga bagenda ate nga yabalaba n'abibaguza lwaki yetabakwatira naga temugende eri kambasaliye nako nze nsobole okwegulirayo kakawundo ennimmodo temugende eri ba Spice kubanga abalaba ate ngenda kubuulira Spice kyonna kyafuna mu kuyimba kwe oba motoka bagimuwadde oba atunze biwoowoolo oba ayimbe n'agigula kyonna kyafuna oba bagimuwadde oba yagiguze kimugwanidde kubanga Spice akoleredde ekyo kyali era nze kugamba muyozayoza siyinza kubeera ku bigambo by'abaalemwa kubanga abaalemwa eva music tewali era kakati kati kankubuuze tetuba kubeera wano nga yayogedde ku Spice ekigambo twalimwogeddeko ki wulira Spice yaguze emmotoka Range Rover 360 Kapakati bwe tumwogererako yanyize n'agamba oyo alina byatunda egigula ffenna tukimanyi nti Spice atunda nnyimba era kwalya zoka nyimba kwalya era n'abamunona okola obulango basinziira anti kakati ebintu bino bitambula bwe biti ti nga wano mukati we tuli ntiwe kulungamya Kapakati ayinza okubanga simanyi nnyo ayinza okubanga mathematics tamumanyi bulungi ate ayinza okubanga ye yennyini abayimbi bwe babyogera sinza kugamba nti yalemwa kubanga enkyayinza okukera nakuba oluyimba nalabako okukiweewa wano yali amaze emyaka obanga ameka David omwe ayinza okujjukira n'avaayo nakuba oluyimba kati sinza kugamba nti yakola ki
yalemwa ate n'abayimbi baba n'okwerumbalumba kwabwe okwo kati sinza kudda n'omuga nti yalemwa naye nga nzize ku Spice amazima amatuufu Spice bw'omutunuulira bw'obanga abadde muntu ayasoma obulungi mathematics emmotoka eyo asobola gyegulira kubanga akola bulungi bamugula ayina wagenda n'owulira nti kati wano agenze wano nti bw'omubala bw'abanga mu mwezi asobola okubeeramu ne soozi ze ez'emiliyoni 10 n'agamba mu mwezi namu buli wiiki namusho 4 ku miliyoni 10 oba 5 budda mu mathematics asobola okwesonyiwa omwaka nga mulamba n'agamba nti nja kufuna ki emmotoka ate n'ekirala nti ayina n'embeera nti ne bw'aba ayinawo z'ayina ne bw'aba ayinawo munne asobola omukwatirako kati ye tosobola kugamba nti azijja mu bitundu byakyama byasobola ki kubanga ayina byakola ki byakola naye waliwo abantu betunuulira n'ogamba nti ono azijja mu mizannyo kiri ky'obadde oyogera n'ogamba nti naye omuzannyo ono gwazanya ne TV kwakola afuna ssente ezo abo bo batyo bo tusobola bageregeranya era ne tutangaaza naye kati omuntu nga Spice tosobola mujja mu bantu bagamba nti asobola okwekolera ki emmotoka naye akati omuntu waba akola ku TV azanya omuzannyo gubeera ne ttiimu y'abantu 47 babaguze miliyoni 6 ne muzigabana n'otwalako 2,000 TV gy'okola ebeerako bagikusasula emitwalo 35 osooka n'ogamba nti kakati ono ye mutuufu etudda mu mathematics emmotoka ey'emiliyoni emmotoka ey'emiliyoni 8 ayimini ey'emiliyoni 2 agivuga tusobola otunulaawo naye ate oluusi naye ayinza okubanga naye alina ebibyagatta bitukwaki bye tutamanyi naye nga abantu naddala ng'alina nno abantu abo balina talenti abo asobola okukozesa talenti ye n'ayiyayiya n'afuna ki n'afuna emmotoka wano waliwo omukyalo ono mukwano gwe ali mu America yagenda akola ekivulwawo ku Serena ekyengoma eŋŋanda n'akifunamu miliyoni ze nga 5 Flavia Namulindwa abantu abo bali mu bitono oluusi bayiyayiya ate jjukira nti n'abaana bawala kubanga ekyokuba nti baana bawala toyinza kijjawo okitegedde abaana abawala baba n'emikisa 78 ate oba ayinawo obusente bwe n'agamba nti minisita nyambo nnyongerereko kwano ng'akungaanyiza ssente ze mu mizannyo zannyo mu bigundi tunze emmeeza z'abayimbi n'ayawulayawulako n'amaana agamba naye minisita omanyi bwenkwatirako wano nonyongeramu emiliyoni 5 mba mpitawo so ne looni gyeziri kapakati ndowooza ebyo bigambo byabwe byabayimbi byakwerumba naye nga Spice Diana tosobola kuŋŋaana tasobola kwegulira mmotoka eyo wadde nga naye obaamu omukono omanyi nina ebibuuzo byesaagala kuwulira mbugundi yaguze emmotoka oba yagiguza atya simanyi oba yaguze simanyi tumulaba atunda butungulu omanyi aluku ankubulayo ekintu kimu ansookera wakapakati nzije wano mukulu agambye omusajja ng'okola vidiyo simanyi okola ku TV simanyi ng'okola ku TV ofuna 8 simanyi emizannyo muli 6 ne weerabira nti omukyalo ayina edduuka ly'engoye ekisooka ani siri ku muwo ayina edduuka olusi kale olusi ayinza okuba ayina edduuka ly'engoye ng'ayina emirimu emikola emiki emirala kuba omu ku bakyala abalina Range Rover omusanga apatikana nti wali muntu akola longi nga tamuyise kutunda mmeeza naye watunda emmeeza 10 abaako nemmeeza okitegeera seemu otea kyongamba tekitegeeza naye abamukuŋŋanya ki owefaluka ebintu byokufuna nene waffe Kampala byangu kasoba nga olina omuntu omukola ki oguwogi naye kati bwedda kubalemwa nga bakapakati ebyo ebigambo byabalemwa kati kapakati byalimu ate ku myaka gya kapakati singa yalwa nnyo mu kyalo nga yalwa mu kyalo weekend alezi singa omu kubasaawo ebitooke by'abantu ku kyalo kapakati singa yalwa nnyo mu kyalo singa gwe mulungu baga nti abakyala abalogo b'oku kyalo ekapakati okitegeera kye mugamba kubanga Faluku bwokera ku makya noga nti gundi azijja mu bitundu bye gwe ng'omuntu osooka n'obuuza ebibyo byakusala kuba emyaka gya kapakati gisinga kujja Spice okitegeera ayinza okuba agenda wano wano
ana manji ntebereza ku lwange ngambye ayinza okuba agenda wa okitegeera kati awulira obuzibu Spice okubanga alina Range Rover ku myaka awezeza 3 owulira ku myaka 3 alina Range Rover 2 kapa kati obwana nga tanabafuna Range Rover awulira ki bubi owulira kapa kati saido gyayimba enyinde so amugulya Range Rover otache ngamba saido gyayimba so amugulya Range Rover ale nimfana na kapa kati so agula Range Rover mugula vitenga ajirina omanyi n'omuntu agula Range Rover Faruku kisinziira omuntu akonga alina kawuka kawunyanga akuyitako n'omuntu goyitako nga awunya kawuka shisha byanjawulo ompesa ngamba kati saagala nnyo tukolimire bantu lwa nfuna zaabwe ani awunya shisha saagala nnyo tukolimire bantu lwa nfuna zaabwe omuntu otusaana kuba na perfume ya mitwalo 2 nga kawoko tulina kulowooza nti ekiro wanywedde flavor ki mbukati mbudanyedde katuwe kapa netukuwa kapa osobola omutegeka tukuwe kapa ku bwereere omutegeke ono kapa simanyi kapa ogimanyi ono ayimba nga yeegaala tagisobola tasobola perfume toyimbira mitwalo 2 ate okuba perfume ya 2 ani itako wano itako wano itako wano meza yo kuliko ebyokunywa oshegera so Faruku ne kintu kyenjagala abantu bakyuseemu nti bw'oba olumba omuntu lema kwogera kintu kikuswaza ku myaka gyo gy'olina bwe batafunanga Range Rover olina abajja mu bitundu bye fine kyolina kyekikweyimirira ne kapa twaga ekimweyimirira awo n'empewo ya boda amatuka tigakwata nice gakaluba galinga jinji nawulira n'etaniya yagirese etaniya ali mu laavu negundi ayina emotoka simanyi ba Range Rover naye nga nayo gundi nungi etaniya yono gwe bali bagamba mbuno ye ne Jeff Chiwa bali mu byagundi yo gwe bakwatire Malaysia omusajja gwe yali amutuga yayina emimwa nga giri extra ayina bagita G Pro Max lips oyo akola bicho yate DJ ate presenter ku radio kati ali mu love ne Joshua Baraka bamazo makamulamba nga beyagala yadanyuma story ye nagamba tuye ebiseera bwe twawanika nti etani yabuze Malaysia yabanaye tusabira omwana wa bendi addeka yatugamba wo omusajja ali amukutte nga amutuga yete ye wakanyali agenze kutunda kaboozi etani yatunda kati yabifunye omulenzi yabivuddemu yabivuddeko yafunye omulenzi gwayagala naye oli yagala bya rafu n'amutuga agenda okulaba ng'omuntu amutta simanyi ebirinira gwo yavaawo omwana we kati simanyi wayimiridde ekikozi kye batambula nabo naki asobola okuba nga mulwadde bulwazi nga bulwadde nga kyekimufudde mu mbeera eyo asobola okuba nga alina olumu kyakozesa ekiyinza omukyusa okumuteeka mu mbeera eyo naye abamulinaanye be bayinza kati otuwa ekifaananyi ekituufu embeera gy'alimu okusobola okubeera mu mbeera eyo naye waabeera mulwadde ndowooza jjanjabwe ate nawabeera nga alina kyakozesa ekirala n'alesabye abamulinaanye bamuyambeko bagenda mu lihaabo bakola eki atereere tudde bamututte dda okujjako omwana oyo nawulira kawekawo mbwanya kokaini ayise ewe ebiti nabiwulirako gibuze black emabega kaawo gebawulege nawulirako kubanga omwana oyo omwana omune yali afunye chance nga mwami lule yamuleka ali emmera bamuwa emmera ku pakalasiti nga yabwereere ng'ennyumba weeri nga emmotoka sula moto yagimulekera kubanga emmotoka eyo bayita miliyoni 10 twazijja ku Freedom City zagira mu kaveera ka green sula moto yali yamuleka nga ne balance tamubanje era nagamba ko aji ne mugane tubanje balance nagamba njana kuba kadi naye eveo wano yegala banja waji omwana yita jivuga ngiza njaji mubanje kati omwana yaje nafuna ebikosi ndowuza uva lwa mama wokufa
nze bino bigenzo okubawo bino bigamba mutute butabika nali nabiwulira ddala omwana anywa ice nga amawulire nga wulya gatambula kakati ka ice oyo asobola okuteeka wano we wati agira bwati kati ate yeye ayina n'encwiri yalinga anywa bwe yanywanga ebintu byabulanga abyogera awo oteeka olapopola kasigala bagiyita izira kati ossaako bwoti n'okuma akabiri eno wansi n'ogira oti byalinga anywa akaliko siriva byalinga agattagatta ebyo naye mabega nali nzija kunoonya papa nga njagala anoonye omwana ono kuba amuwuliriramu nnyo nga njagala amunoonye nange nenimesebwa nga nagala papa nze emirundi 2 nga taliiwo era yagamena okumuwa omulimu awo kakati ekiriwo sakoza omwana ono yetaakwanguyira ng'obudde bukyali kubanga akyali mwana muto yetaakwanguyira afuna omuntu omukulu wabeera wonna kubanga ekiddako waba nga bamututte mu lyabu biyinza okwononekera ddala kati obwongo bwe bugenda kubeera nga buli tokyadde yetaaga singa aba avudde afune watuukira naye nga amawulire agaliwo sofa agadegamu gembadde mpuli agajja gabungeeta nti anywa enjaga eyo abakyala tannabatandika ebiseera ebisinga nno omuntu abeeramu ebyo ebyabakyala nabyo olumu aba abigenda katono si bonna ebyo aba abigenda katono kuba buli lwogikuba n'ova katono bajjukira ddi anti kisoboka kiyinza okuba nga kyagwa naye nga bambi ebyabakyala sisuubira nti adde abigenda nnyo mbwalina omwana naye abantu bali baliredde omuyambako baaliwo nawulirako papa zeri agala muwa omulimu atandika okukola wali simanyi oba kyakomawo ndowooza n'abantu right now abamwetoolodde bayinza okuba nabo si balungi kati jjukira already abamwetoolodde balaba ow'okubeera balina awali free abasobola okuba accommodate nga abasuza kati nga bo balina kumubeera kugita okulaba era yali afulumiza oluyimba naye kati abamuwa amagezi bano basirina wembeera sagala kusasula rent naye nga tebalaba ayina kati baba balina okupakira nga buli kaseera bakuteeka mu layini bo gye balimu yeetaaga abantu abakulu bamugaidinga essaawa zino waali abeetaagira nno ddala devicom wemba bayasitula akasente nemukatwala ku mmotoka noyagala bajja balance kikwatako kikakatako okulaba nti obano nadda mu layini ove mu kukima balance w'emmotoka balance sura yamuleka anti gwali gwe omukimye wa Evelyn Lagu omwana wa Evelyn Lagu simanyi bwe bayinza kikola simanyi nnyo omwana oyo yali mwana waani kubanga twali tumanyi Lagu n'omwana oyo oluvannyuma lw'okuvibwako maama w'oyo baali babeera bonna David magendo nayoga ku ennyumba eyo osogibeeramu wekka nolowooza ebirowoozo stress maama yali alusaayiya kuba maama we yali mukyala mulwadde naye ng'olaba agenda ne ku stage ne bavaayo nga balina ameka 2 3 n'abaako kyatwala kati ebirowoozo ebyo byonna omwana biyinza okuba nga bimujjira kati ate bw'ogattako n'emikwano egitamuyamba bw'ogattako oba neddaddi we gwe tamanyi waali kubanga ensonga yandibadde ekwata ku daddi we famire ye baganda boyo omwami mwe muyina obuvunaanyizibwa kati okukwata ku mwana oyo nga bukyali kubanga industry eno gye yava maama we mwe yali abeera si nnungi nnyo mu kuyamba busudiya kati abazadde muyinza okubeera eyo ne mwesuulira ogwa naggamba basenga ne mubeera eyo ne mwesuulira ogwa naggamba naye munoonye omwana oyo mwe bennyini nga famire mumwekwatireko olw'ensonga eno ne famire gyalimu eya music famire enzibu nnyo ekola nnyo ku olwo ng'omuntu yakafa ekola nnyo ku olwo ng'omuntu akyali awo mugundi ne wamala okutambula ennaku nga 4 3 naggwerayo tebaako kyekola kyekola bagwe wali owuliddeyo nga bagamba nti abayimbi ya industry yamba abaana b'abagenzi oba baddaabiriza ne papa
Misaki avaayo nga ye ng'omuntu avaayo ng'omuntu era nga bwe yali avuddeyo ku mwana wa kafeero yavaayoko ku mwana wa kafeero awo n'amuyamba ebbanga ddene n'amusuza n'omukusuza naye oluvannyuma omwana ate n'akola ki n'amulemerera era n'atambula kati n'omwana ono engeri gye yalimu ekyo ekyeswaga bikita kutambula na mami emmotoka balina kati omuzze wa papa atandika okuweereza bbiya afune singiza omutwale ogumu mwana waba teyatuuzibwa nnyo nakulowooza nnaku ye abadde mu mmotoka yeenyoola oyinza obutamuzza muki mu ebyo naye nze kyendowooza famire yeba esooka mugambye waliwo agambye taata we waali taata we wabanga bwali anoonye omwana oyo akwataganye omwana we basobole okubanga baddengu kasaba abalekera we babeera naye no famire gyalimu eya industry n'ey'abayimbi terina kyegenda kuyamba ku mwana oyo so nze kyendowooza Faruku amanyi omuzadde bwakuvaako bw'oba teweekubiriza nnyo nga tolina mutima mugumu nagwakwebuli oyinza ottabuka oyinza n'okukola buli kimu kyokola ki kwejjukira okusoma yamala kusoma simanyi yagaana nti omwana oyo ebintu ebiri bwe biti nti jjukira yali ne maama we nga maama ye mukwano gwe ye muganda we bwe batambula bwe basula era natugesa nga yalabirira maama we kumusitula mujja wano muteeke wali okitegeera otegeera awo nti nga yiye omuntu obulamu bwe yasigalamu okitegeera kati alabika mu kumaliriza maama we okufa bano bonna abaali beesomye nze nja kumulabirira bano nja kubeera naye bana nze nja kumuwanga obuyambi nja kufaayo nnyo okumanya bonna olwamala okuziika Eva buli omu n'atambula n'akola ki tenasigala mu bulamu bw'omuntu atya ewaka ebujuuko okitegeera kati omwana oyo kyeka najja n'afuna emikwano gy'abajjengewo ejo okitegeera ejo nti be bagisiba be baginyokeza basapulaya okitegeera kati bwagifuna mu muddo obwo gye gyangu okujja okumugwa muki mu ngalo kati bwe banywamu nina alaba nga option ekola ki nga buli bwakubamu bwati ate wakati yebakanga obulamu buli talatibu nga talina kyalowooza n'agamba nti wano watufu olina okukola ki okubeera kuba namulabakawo nga asibye enviiri ze bulungi ali mu motoka yeevuga neŋŋamba omwana ono nno yeetaaga mukko omukono kakyeka engalo zeyagwa mu biseera ebyo omanyi Faruku abantu basuubiza bannaabwe ebintu wano nga bafudde naye Mukama Katonda lumu agenda kukwata omuntu yasuubiza omuntu ekintu n'atakikola mu musenga yeeyambudde abafamire yebebugojja bali biddawa anti abafamire omanyi buli omu alina ennaku ye Faruku nze sobola okuba nti tuli baluganda naye olina ennaku yange nawe olina eyo nze nina abaana bana mu muzigo nawe olina abaana 7 mu muzigo okitegeera nga ffenna tunoonya kikiddako naye bano abali obulungi abasuubiza abantu mubasuubiza omuntu ava ku mukolo bwati ng'akimanyi nti sina agenda kukola ki kunkwatirako naye nemusuubiza ABC iyi byonna okitegeera mulekerawo okusuubiza abantu nga bafudde okitegeera so omwana ono bamutute mu lihabu tusaba aveeyo naye bwavaayo wano omuntu gwe mmanyi afa ennyo ku bantu papa Misaki mbadde nsaba nga gwe booli nti oli taata w'abaana bano bonna abali mu industry tusaba bwavaayo bamubudde tulabe ki ekiddako Tukola Mugema yagambye temujja kugundiye abatamubeereddeewo ne mweyogeza ebintu Mugema yabadde ki Mugema amaze n'obulwadde bw'ebigere byonna ebbanga ddene era bwe yatuukiddwa okuvaayo ndowooza nga alemereddwa naye nga Mugema ebigere ebimuluma endowooza emyaka wakati w'3 naye jjo ly'abalamu yavuddeyo n'agenda mu mawulire nga wali yeetaagisa obujjanjabi abadde abeerawo ebbanga yonna nga mulwadde era nga mwami oyo mulwadde basinga okumuwa obuyambi lwakuba nti omusajja oyo Mukama yamumwa nti ye si muntu wa mawulire naye nga lule iyo mulwadde basinga okuba nga bamuweereza obuyambi n'asooka olage kutulanduza nga kiremeredde obulwadde butuuse yeetaagisa okuba nga afuna obuyambi Mugema mu bigambo bye agamba Mugema inako olimbo waliwo babakwata ne producer jwa ne babasiba Mugema agamba mbu bamuteeka mu bbaafu ng'erimu ebyovu
tira okuva yavaayo tiyaddamu kutereera ebyo bigambo bya mwami Mugema naye nze ebbanga nino Mugema abadde nga ajja okuyimba n'atuuka n'abagamba mu nnyambe nnyimbi mangu nyina gyendaga n'ayimba mangu namala n'atuulawo ng'ebigere bimuluma era ebbanga ena abadde nga abe takyayambala ngatto ng'abeera mu stokisi na niigiina so kati ekiriwo essaawa ya leero Mugema yeetaaga buyambi embeera gy'alimu si nnungi ebigere bizimbye biwunya asula mu nnyumba mpangise kugamba essaawa ya leero ayinza okutugendako ngalamuwala naye nebyamwana byatandikawo ebityo ajja kuwona tajja kuwona ajja kuwona tajja kuwona kyova yavuddeyo n'agamba buli mukyala yenna alina omwana we amuleete ng'obudde bukyali ate omuntu kalaniko okulama kyova nzisaa kulamalama ebyo omuntu kalaniko okulama abaana nese okubanga buye bakayogera n'omutonzi we so nja kusaa buli muzira kisa yenna ali eyo ng'omanyi Daudi Mugema ogenda omuyambe nja kusaba minisita Kasolo omwana ono wa ku kyalo era omubeeredde mu bintu bingi ayinza okuba nga alina ensobizi yakola nensaba omusonyiwa osooka oyambe Mugema kubanga mu bantu baayina kati saayo nga abalwenga emmundu emmenyi ndaba nga minisita Kasolo asobola okumuyamba ate ng'oludde amumanyi naye olwokuba nti Mugema alina byakulwa minisita ebitali birungi twogera mazima Faruku Mugema yalinako ekyotera era minisita oyo yavugako okuva ekyotera najja kulunki ya Mugema awo ku kalenda namwaine ku ssente naye Mugema oyo bamuzaala kyotera waffe Mugema yakola ekyotera eyo netagenda bulungi kakati abantu bali bagenda kulwana minisita n'agamba kwefa agenda agamba abantu abo tibalwana naye tugenda kufuna olunaku olulala endongo eddemu etegekebwa ebeewo era abantu ne bawuliriza ne batambula ne bagenda ne bateekateeka shi yali egenda okuddamu ate bakubira Mugema essimu ate n'asaba ssente z'amafuta naye nga sho yaliye kati ne minisita n'anyiga ebintu bingi balina ensonga zaabuntu zezaabatabula omanyi n'omuntu sakozi tubeera ffenna gwe n'ofuna ssente nteekeddwa okukkiriza nti sakozi afunye ssente tukyali mu levo y'emu nti Mugema yalema okukkiriza nti sawa yalo minisita waali ave ku byagamba agamba namuvuga ku boda boda era bwe yagivaako dda nti minisita mulamiisa microfinance nti ateekeddwa okukkiriza nti weba mumwetaaga si ebiri nagenda kupikira mugamba tula tugende kati nteekeddwa okutambula ne protocol naye nga nze mmanyi nti minisita byaba yamutuuseeko ajja kumuyamba ekyo nkimanyi bulungi nnyo Mugema mbadde ndaba mulabe naye nange nalabye video nalabye interview gye yabaddemu mbadde mulaba bulabi nga ayimba naye namulabyeko mu bintu yayogeddemu n'ekya skin cancer ku interview nalabyeko ng'ayogera tino ne skin cancer ng'agamba ekigere ekivunze paka eno waggulu naye nzala nja kwegatta kukuba mulanga abamumanyi abamutegeera bawangadde naye mujje bamuyambeko muleme kuleeta mabugo mangi ngate mubadde musobola okuyambako wano mu kusooka muleme kwogera abasawo we bali muleete ssente omuntu bamukoleko oleme kuleeta miliyoni 5 ate bamwe muyiga bambi omuntu yenna nga ali mu bulumi kiba kibi nnyo Mugema nange namulabye mbadde simanyi nti obulwadde bwe butuusaawo naye ali bubi yo okusinziira bwayogera agamba bamutwala ku Ssemwayi baali balina bye bamubuuza oluyimba olwo lwamutwaza yani yaluwandiika baluyita bati saalumanya bulungi ne banga baali babyabufuzi ogenda luno wummula yaluwandiika nno waali awo kumpi naye kakati oluyimba olwo lwatwaza Mugema ku Ssemwayi edikoota era yaluwandiika yajja tunyonyola bulungi yateeka mu bigambo kye naye bwe yatuukayo agamba nti bamulinyisa mu bbaafu yekka bakwata bombi oba bakwata ye bakwatayo yekka babakwata babiri ne Jona ne yalukola ne producer kakati Mugema ye nga yali wa Kibuli watuuka n'asigala ng'avuma abasirikale kati Jona n'asigala ku poliisi ne batwala Mugema ku Ssemwayi
wekitu ekyali eri gye babimukolerako kati yanyonyo abantu yatuka ku seemwayi mu kutulugunyako baleeta amazzi nebamugamba linnya omwo ojja kutubuulira kiki wali otegeeza okiwulira era ani yakutuma olukole ki oluyimbe mu kulinnya omwo agamba yalinnya mu bintu nga binyogoga nnyo era ye okusinza ku bigambo bye bwe yava olwo ebigere tebyaddamu kukola ki ng'abeerawo ne bimubuguma abeerawo ne bikola bitya mpaka kati webikoze eki waviridde ekyogera naye nze nkuba omulanga ono mwami David atangazizaamu nti mwami Kasolo ne Mugema bakukyalo tebakoma kuba bakukyalo omu yavugago omunene ku bodaboda nga bakyali banako okiwulira kiregeeza bemanyi bulungi ate oyo alina obusobozi obukola ki waliwo n'omusajja ono bwe yatwalira ebbaluwa emuwawaabira era y'omu kubasookerwako okiwulira kati genosale kubira omulanga tebalina kyebamukola tebalina kyebamukola genosale kubira omulanga contribution ya Mugema ku luyimba yali ki ye yamuyimbi ddoboozi kakati genosale kubira omulanga Mugema ogwemanyi obulungi gwotenda okusumbuwa eyakuwabirako mu kooti mulwadde ensonga za Mugema sakozi nalabye era nsooka okwebaza Kwefu banga nasoose mulaba ku Kwefu nga amulaga wano ekigere nange neewuunya naye Mugema oyo musajja mugumu nnyo kubanga amazima amatuufu alabika obulwadde bwatukidde obwogera nga bwamuluma dda ebbanga omuntu bwateekebwa okuvaayo akole n'eddaame nga kiraga nti Mugema atuuse ku nkomerero naye Mugema oyo alina oluyimba olwo twalinye emmotoka wano ne tugenda e Masaka waliwo kampeyini za mwami Kiza Besigye Mugema oyo yatuuka n'ateekamu oluyimba lwe ekisaawe kyonna ne kiva ku baali boogera ne kitunuulira omuvubuka ayimbye eki oluyimba era yafunamu nnyo awaawo nnyini essente nga oluyimba kwaba lugamba nti okoze bingi uwummula bwetyo ndiwulira yagaana okuva mu kasooli n'afiira mu kasooli kati oluyimba olwo Mugema ne bamukwata ategedde kubanga oluyimba lwali lulimu ebigambo bye nga birungi era ne bakyagala nnyo abo abaki aba-FDC naye bw'abuuza nti ogamba okoze bingi naye wummula bwatyo nendiwulira yafiira mu kasooli kuba ndiwulira oba omumanyi kiwuka kiba mu kasooli kati kyagaana okufuluma nga kasooli akyali muto kati mpaka kugenda ku sigiri ndiwulira n'afiira mu ki ye message eyali mu luyimba olwo kakati Mugema ne bamukwata bwe bamukwata bamutwala ku seemwayi nze yanyumiza bw'atuukayo bamugamba yogera olina ani yakuwa ebigambo bino ani yatuwandiika kiki Mugema n'agamba nti nze singa njogera nti oba waliwo yalumpa bayinza ate okunzita ate bwenjogera bw'abaayo bayinza omukuba ne bamukola ki tebamutta okusinza ku bigambo ebyalimu Mugema n'aguma tegedde Mugema bw'aguma n'akomawo ngera bwe tuwulira kubanga tubiwulira buwulizi nti endwadde ezimu ezibeerawo zituuka luvannyuma lwa myaka ti olio basanze banyi bagamba kino nakifunira eno lwe nagenda okulima akantu kanfumita mpola mpola wano naye akantu kanfukidde ekizibu kati ebyo ebintu bituka nga wayisewo ebbanga kati ye Mugema agamba nti amazzi ago ge bamulinyisaamu ekigere ekyo nekitandika ndowooza okukola ki okuvunda n'afuna kansa naye nga njagala abantu bonna abamanyi Mugema era David Gundi ayadde n'ekintu kyayogedde onambe muma yakyogedde nze ndowooza nga bwe tuvuga ne tugamba tugenze wassale kunoonyayo sente lwaki temuvuga ne mumusuulira omuntu oyo awo oba si kumumusuulira kale tumusuulira tugende tumumulage kubanga wano waliwo abadiringa ennyo n'obuyanga badiringira wassale neyo diru ezze mudiringe kuba bwe bali ba Black TV simanyi bano bagundi diru naye ezze mudiringe omusajja bamuvuge bamutuuse wali walayamu nze ndi sure
ajafuna nti Sale bwe banamutuusiza Mugema wali kubanga nayo namba yimbi gasiya mwerere ene namba yimbi bajja kubanga Mugema memba wa UMA sicho naye UMA ekola mulimu ki ejja kwogera nga afudde federation ebaddewo nejja genderera amabugo kubanga twagitegedde abauma twabategedde n'abagundi mugenda nemulona amabugo ate nemutagatuusa n'olumu nemujja fina Mugema mu bawandiisi mugende waliwo n'omusajja wa mitaano n'aluddewo nnyo Makaros bannange Mugema mukwate Mugema mutwale ewa General Salim Sale namwe abagobi ba ddiiru ba Black TV eyo ddiirweze namaliri muvuga wallahi yamu Mugema bamutuuza mu lugano bamutwale wa Sale asobola okumutwala wali mu magye namujjanjaba kuba ne gundi awulira yali afudde ne yamutwala liri puzzle bamutwala ne bamulongoosa so embeera yo Kasolo yali musomesa kagundi yakuvuga ne bayirozo wegudde n'ayimirira n'olonda bayirozo genda okwate Mugema omuyambe Mugema aliki ali bubi naye mbadde nsaba abalumira mwoyo abasobola mukwate Mugema mumuvuge mpaka wa General Salim Sale tajja mubagobya waye buli gwe twavugako mukyala atuyambe okuyamba guba mutima naye omusajja aba yagumuyambako byasoba na bino nsaba Katonda amukwatireko amuyambe ngamba Minisita Kasolo yambako ku musajjawo embeera si nnungi Faruku tuleme kulaba abantu mu bulwadde ssaawa zino twesulire gwe nagamba muganda waffe akunyumiza emboozi bwe yajja ne butya bwe yatuuka kuba n'ebiseera mwatuuka okulaba awudde n'ebiseera ntayambala ngatto ng'aba naso mu mmotoka okitegeera singa abagenda ku stage assaamu awo n'akola ki n'ayambala n'ayimba okitegeera n'ambala n'igina ze okitegeera kitegeeza obulwadde obadde bujja bukola ki butambula naye muganda wange mawa tuleme kuddukira nnyo wa Sale kuba si mwangu wakulaba oyinza okumala omwaka mulama atokoze eki nga tomulabye Sale ayamba abayimbi amala omwaka ntakola ki nga tamulabye naye bwe twali ku National Theatre lwamulwana Mugema yajja okitegeera era nenabanga mukulu Lukwago ne Dr. Kiza Besigye bagamba nti Adamu Mulwana abadde n'ono omwana mu nkyukakyuka ey'amaanyi era ennyimba zaabwe zatambuza nnyo mu kampeyini ebyali bigambo bya Lukwago kale era saagala balukwago nabo baddemu kubyogera ngono akoze eki bona raba simubakaka bamumanyi era bamutendereza emirimu gyakwa ne Adamu Mulwana mu kampeyini zaabwe okitegeera Faruku naye saawa zino bajja kwesulira gwe nagamba naye amazima ge nyingi kino kibalayirira bwemutawe munesoyo bagamba temujja kuddamu kujja kwogera bintu byammwe byemwogera nga muntu afudde era ku bintu abasonyi ewa Mulwana mwajja ne mwogera ebintu kyonna kino nakiri Faruku obudde bumala nga mwogera ebintu ebitagatta simanyi kino kyakoze kino tubukole Besigye ne mukulu Lukwago tubukole tuyambe omwana ono naye abadde mu struggle tusobola okukwasa esente fe omuntu ono olaba ffe tusonda ntusanga tusonze emitwalo 3 ffe tusonze 2 ffe tusonze 5 nama musobola ka tusonze milioni 5 bona lebe baga milioni 21 ushegera kale tuwale milioni nga 3 ushegera milioni 3 ezo sente ntono alright muganda wange mukulu Lukwago Besigye mbadde nsaba tukole enteekateeka ono omwana sobola okuba tumutaasobola mu mbwe tuve mu bina ebintu etuga Sale bali abasajja baako tetubalaba myaka mimeka somunonye myaka 2 naye wano Lukwago wale likusewola abeerawo ate abeera mu ffe kennyini nga tulaba kudduka misinde genda ggulu bappa ku polongo sooke tuyambe Mugema. Alright, ndowooza katukomeko wano leero mwebale nnyo mwebalire ddala tulabagane next time.